Tukwaniriza ku mukutu gwaffe gwatusomye n'ennaalo. Luno lwe lugero lwaffe, omutwe gwalwo gugamba nti Wakayima ne Wampisi. Olugero lugenda bwe luti: edda ennyo Wakayima ne Wampisi baali ba mukwano nnyo era ng'emirimu gyabwe egisinga bagikolera wamu. Bwe baatuukanga okusanyuka, kuyimba, kucacyanca nga byonna babikolera wamu. Lunaku lumu nga Wakayima agamba Wampisi nti, naye Wampisi, lwaki tutandika okulima ne twegaggawalira? Wampisi n'agamba nti, nno kyoleese kiteeso kirungi. Tusobola okulima emmere nnyingi ne tugikungula ne tugitunza abalala. Wakayima n'amubuuza, naye olowooza tugenda kulima mmere ki? Wampisi yateesa balime kasooli era Wakayima n'akkiriza. Wakayima n'agamba Wampisi nti kiba kirungi nnyo. Ne bagabana emirimu nti singa babeera bakwataganye ne bateeka emitwe ebiri ku mulimu ogumu, omulimu gw'okulima gw'ogenda batambulira mpola era bajja kuba tebafuna ekyo kye baluubirirwa. Wakayima yayongera n'ateesa nti omulimu gwe gujja kuba gwa kukuuma kasooli gwe banaaba basimbye. Ajja kugoba ebinyonyi n'enkima na buli kimu ekyo kinaaba kyeŋŋanze okusaanyawo ennimiro yaabwe. Yagamba Wampisi nti gwe ky'ojja okukola ojja kukabala ettaka, olime era olabirire ebimera byaffe. Wampisi yakaayanamu n'amugamba, naye munnange obeera ondyazaamaanyizza. Wakayima n'amukakasa nti ate nno omulimu gw'okugoba ebinyonyi nno gwe gukyasinze okuba omukulu. Jjukira oba towummula, buli kaseera obeera odda eno oba odda eri, obeera mu kuwalampa miti, ate gwe tosobola na kuwalampa miti. Wampisi yakkiriza n'agamba nti kale, buli omu akole omulimu gwe nga w'ogusaze. Era Wampisi yagenda n'akabala ettaka. Ettaka lyali ddene nnyo. Olwamala okulikabala n'asimbamu kasooli waabwe nga ye Wakayima akola gwa kumukuumako na kumunyumiza mboozi. Akaseera k'okulabirira ebimera nga baggyamu ebiddoddo ebiteetaagisa bwe kaatuuka, Wakayima yeetuulira ku jjinja n'atandika omumunyumiza nga wamubeesabeesa ng'ono bw'atereeza ennimiro. Kasooli bwe yali akuzeekuzeemu ng'ebinyonyi bitandise okujja kwagala okwetoolerako omugabo gwabyo, Wakayima yanyumirwanga omulimu gwe kubanga yabigobanga ayimba ng'eno bwe yeezinira era omulimu gwe tegwamukooya n'omulundi n'ogumu. Olwali olwo ng'olunaku lw'amakungula lutuuka, Wampisi yalowooza nti bagenda kukungulira wamu era bagabane omugabo. Naye Wakayima yamugamba nti tugabane bwe tuti, nze kankungule ebyo ebikula waggulu w'ettaka, gw'otwale ebyo ebikulira wansi w'ettaka. Wampisi yalaba ng'ekiteeso kyali kirungi era ng'alaba tewali agenda kulyazaamaanyizibwa. Bw'atyo n'akkiriza. Baateese era Wakayima ye yaleeta ekiteeso nti ye aba asooka okukungula ebibye ne Wampisi alyoka akungula ebibye oluvannyuma. Era Wampisi n'akkiriza. Wakayima yakungula kasooli yenna n'amutwala n'amweterekera. Era Wakayima olwamaliriza, Wampisi naye n'ajja atandika okukola ogugwo ogw'okukungula ebyo ebyakulira wansi mu ttaka. Wampisi yalima n'alima kumpi ettaka ddikuba mu kinnya, naye nga kyokka ky'asanga wansi mu ttaka gy'emirandira mpozzi n'ettaka. Yalima buli wamu butakoowa naye talina kye yasanga wansi mu ttaka. Kino kyamunyiiza nnyo obutasangayo kantu konna wansi mu ttaka. Era mu mutima gwe n'agamba mukwano gwange Wakayima nzibye. Yanyiiga era n'addayo eka ng'ebisero bye bikalu. Olw'eggulo n'agenda ewa mwami Wakayima naye nga munyiivu nnyo, n'agamba Wakayima, olaba otya bwe tuddamu ne tulima mukwano gwange? Naye ku mulundi guno nze ajja okukungula ebyo ebikulidde waggulu ku ttaka, gw'otwala ebyo ebikulidde wansi mu ttaka. Wakayima era n'akkiriza. N'agamba Wampisi nti mu kifo ky'okulima kasooli, ku luno bakyuseemu balimemu lumonde. Wampisi n'akkiriza. Ku mulundi guno Wampisi yagamba Wakayima nti bonna bajja kulima era bajja kusimba era bajja labirira bonna emmere yaabwe. Wakayima n'agamba sikirina mbuzibu era yakkiriza. Era ku guno omulundi baakolera wamu nga bwe bayimba eno bwe banyumya. Lumonde ng'akuze, Wakayima yagamba Wampisi nti engeri gye weesooka ebyo ebikulidde kungulu bijjeeko nsobole okufuna nze ebyange ebikulidde wansi mu ttaka. Olwali olwo
nga Wampisi akeera mu nnimiro tagenda okukungula ebyo ebikulidde waggulu ku ttaka, ng'atandika kwekebejja ennimiro yaabwe naye nga talina kyalaba kyasobola kutwala waka, ng'alaba bikoola byokka era ewaka yaddayo na bisero bikalu. Oluvannyuma lwa Wampisi okuva mu nnimiro, Wakayima yagenda naye akungula ebibye era yavaayo n'ebisero bya lumonde nga bingi era n'abitwala abitereke. Wampisi we yalaba amakungula ga Wakayima yanyiiga nnyo n'amugamba naye lwaki obeera ng'ondyaza amaanya? Wakayima n'amugamba leka kunneekwasa munnange, ku luno gwe walondawo birwa by'oyagala okukungula nange saakukaayanya era ne nkugamba nze nja kutwala ebyo ebikulira wansi mu ttaka gw'otwala ebikulira ku ngulu. Wampisi yali munyiivu nnyo n'agamba nti gw'ojja kusaagira ku mulala, n'ayagala abake Wakayima amwesasulize naye Wakayima n'ateekako njabala n'adduka emisinde. Wampisi yagezaako okumugoba naye nga Wakayima sipiidi gy'addukirako teyali ya bulijjo era okuva ku olwo Wakayima ne Wampisi tebakwatagana. Nange awo we nalabira.